empaka ezimanyiddwa nga Kaasammeeme 2023 empaka z'Oluganda Kaasammeeme Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere omusoyisoyi ku mutimbagano yeefuga omutimbagano mu lulimi Oluganda nzaali mu kubeera ng'ate nzisoya abakiikiridde amasaza ga Buganda 3 okuli Busiro, Mawokota ne Kyaddondo. Ndi n'omukyala enzaalwa ey'Eggomba awangaalira mu Busiro era gy'asula naye akiikiridde essaza ly'e Kyaddondo kuba gye yazaala abaana. Mukyala Shakira Nakati. Wampa musomesa. Njagala naawe ekibuuzo kyo kikwate Kannabwala bagamba omuyima ke yakwatanga eminyira myaka egyedda. Njagala ate oddemu kino. Njagala onnyonnyole ekikolwa Omuganda kyakola ekyokunaabira omuntu mu maaso mu butuufu bwakyo. Ekikolwa Omuganda kyakola ekyokunaabira omuntu mu maaso kwe kukeera ku makya nga tonaabye maaso n'okeera omuntu n'otandika okuyomba naye oba okumuwerekereza ebigambo oba kumugulako olutalo nga tonanaaba maaso wabula n'okeera omuntu oyo oba mu maka g'omuntu oyo. Nekigaana mukyala yanguwa. Ekikolwa ekyokunaabira omuntu mu maaso kwe kukeera ku makya n'onaaba amaaso. Ako era senga tosoggola toyongera kusoggola gw'osimye amala. Kyekikolwa ky'omuntu okukeera n'anaaba amaaso ku makya amangu ddala nga munnange agamaliriza nga tannakola kintu kirala kyonna n'abaako omuntu gwawemukira naddala oyo gwaludde nga yeewerera. Oluba okunaaba amaaso ye kwatuukira kwe kunaabira omuntu mu maaso era yabeera yagamunaabisizza era y'ensonga lwaki aba yakedde ku lulwe nga wula Wycliffe sali wano ku kamera n'enkeera ne munaabira amaaso n'enkeera okuyomba naye. Empaka Kaasammeeme 2023.